Singa sakulimu kusedi sandi girimu. Ebyo bibanga otokitya. Yeto so kujana wachangira muno n'omukole ebyo no. Sheebah ntogenda ku travelers Entebbe nze nali nze tolooza muno nali mu kilabu. Onjogera makinde naye nze nali travelers Entebbe wali. Ndi wademba okudayo n'enkuviira oba kyolagala okiwulira. Nenzira mu byange nali nkola mu club. Naye byonkola nkola. Oyagala akaaba ate. Sheebah dakiika 2. Badde ntumirako kansa anti bukyali kati. Okwogera. Oli omuwala semwagala nsanze wali nangamba ayagala kifaananyi. Enkofiira ogirinya. Abandi mulwadde tosaasira. Waleeta mulamu. Oba olinye kagaali. Muvuge mu kagaali. Asanje sikuleeterangako kikoosi kakibe ky'abajasi kakibe ky'abavubuka. Kikole ekikoosi ky'abavubuka. Ekyo kikosi ky'abawala Sami ye yabaleese. Nze kandi bikole ebyo abo bazze ku lwange nze abeereera. Sami ye yaleese abawala nze sibeera eno. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Sheikh Matovo. Subhanallah. Ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa wezire edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku noti 752 321 512 Sheikh Matovo. Salamu alaikum. King Sheebah agenze n'omusajja gayi kyali omuvugo. Muleke bamuvuge nange nja funa. Mama kwato tumulise. Omanya kakantu bambi yabadde yakagadde dda. Bali mukwano olowooza wali yeekira. Kati nkola ncha toki. simanyi olwedde otaddeko live. Toki kweri nesikula. Omuntu simula. Katoki nga kafuuka toki ko bana. Oli nga wabadde ku simu badde mulaba. Eria oli akozesezza ye iPhone. Kamulise yange ndaba. Oya mulise iPhone. Talias. Baana mbofumita Sheebah nga bambeerako mu luumu bubye mwekoze. Bagume twefumita. iPhone terina muliro. Ena muliro gwalaze. Enonge inatoki. Bani kwate. Tukwate. Ani mukune we yajereze gudi yamwe. Mukunja. Oli omu kubaka sapu. Chakira jangu. Mujja twetulile eno baana ba mama. Kati nze sigala beera wanti nkute essimu. Naye tugenda kuleeta naawe. Tugamba bibeere nga. Okumuje namu. Soko ogende naawe. Soko ogende. Shakira. Eddakiika zange tezinagwa. Soko je wajja. Soko la bintu we bibeera n'ensoma comments wano. Enonge eri kiriya. Oba mu enonge eri kiriya. Mukunja. Omulala Mukunja. Tadi asirabayo. Ene simu teri kiriya. Kati njireke? No, eraba. Kati wanekola kisikitegeera. Yeri ku live. Baneete bivaayo namwe. Odi ali kuba muto kinali gira live. Walla teri. Ekulaba bulungi kyekyo. Oyagala ekulabe kyekisinga. Wuyo omukulu agiriko. Kati yali kumanyiga iPhone ayagala nene ebenga iPhone. Ekyo naye ma. Eyo olina simu.
Tomanyi na linnya lyayo. Ekikulu tulaba yange eno ya Mukunja. Tuloberako munaye. Muli olwedde ku live. Muli mbadde munatandika. Ne comment zizo ziraba wansi. Oyo okunnyonnyola abantu. Nnyonnyola abantu. Tunatuulira ku Yasami. Tenagendako. Tuli Konichi ewali World Cup. Obagamba. Tuli Konichi. Awali World wajja Cup. wano olaba World Cup oba toweekubisizaako wano kifaananyi toyina bukakafu bulaga nti walaba ku World Cup. Era tewajja. Kaakati mu mbeera yonna wano we tuli Mukunja wozze era wootudde awamu n'abamu ku bafaani bo abazolaba ku munansonyiwa ngenda kubabowa naye ngenda Kale mbalabye comments nziraba Sheebah aliwa abantu babuza Sheebah aliwa. Sheebah abadde yakatuuka n'alondawo Sheebah afunyeyo gwa pepeya naye wano Mukunja amulese yekka. naye wagendedde nga Mukunja naye tali bubi afunyeyo kagaapu obwana obwalaba yafuna ekyokulya. Abayimbi b'e Uganda tubalabirira yatasera azze muwayo lwaze naye bwe namugambye nti munnange nga wooliwo ennaku zino zikwasagana Madeline also Harriet Hope. Mboba naye Sheebah agende ne Sami. Kwoli. Tulina Sami Mighty Family yagambye tulina okubeera eno tujooge tuvimbe tusavimbe mpaka Twagala kumulabako. Abantu bagamba kwagala kumulabako. yafunye gaaya ate tunaamukola tutya munnange. Eryato liwali tugenda Mukunja tolya ssebo mbasomera comments. We want to see Sheebah. Abantu bagambye live bagala Sheebah alina egaayi baabali baabo balenge baabo genda omubalage waayo. Sheebah wuuyo. yafunye eddololo ekyabeeta abayitako Wow, mashallah twagala. tugende ku lyato Bwe bamukubako Mukunja sikulaba bwe bamukubako Mukunja sikulaba e Uganda. Temuyina kye mutugamba. Sheebah aliwo. Wuuyo Sheebah wuuyo. Yoyo. Sheebah yogerako eri abantu bali live mu live ya Mukunja bakuyita. bava kumvuga mu kagaali. bava kuvuga ku mukagaali Mukunja n'omuleka yekka. Mukunja no Owaye ng'osika omukazi omuzza gamba mukazi ayina nga gyamusisemba naye tuve wano tubalekemu owannemye Sheebah jangu laba live Sheebah Sheebah oli ku live naawe. tonyongerako bigambo okoze ensobyo tonyonyonyola n'aka je tugende kusoma wamma abadde bagamba Anti bangambye ali ku live. Sheebah kati babuze Sheebah naye amanya gange $1 neddira butiko era mbabusangayo eno sandi bulidde lwansonga bwe neddira wakunyumidde olaba nkyayogera n'abantu ateokwata mwana baganze ndi wakwatirira ng'abantu wamma tuli naawe ekirala mami dola ya ekirala
batumiddeko nnyo bonna be naleseeyo abatasobodde kujja bajja kujja naye nange wanudde ndijja nga ndi bwomunyumirwa lwaifu nga si byakugatika okitegera aka ebyokujja n'abalala birumya emitima okitegera ati mbadde njagala kujja bwomu naye ng'akakumba ng'onyumye nnyo njagala tate wange ampe ku ssente era kyensaba nzijjayo keno bwomu tule ku bwonaddira ngenda nywa ebyokunywa nakyo kisoboka kale jangu tugende ku lyato ng'olabye Sheebah tadya saako kwata kale gondizo kwata Sheebah oli kulaivu Sheebah kwata ntumirako jjajja wange Naalongo saasobodde kujja lwansonga mukyala munene nnyo ennyonyi tazisobola girinnya naye nze omuwewufu nasobodde neetumirako senga wange neetumirako jjajja wange eziddako jjajja wange yazimpa ngenda kujja okusena naye emugira tokuba muno sirika n'ekirala nti jjajja wange saasobodde musibula nga nzija naye mutumiddeko nnyo tanyiiga lwansonga byabadde bya pakupaku batutuuzizaamu mu nnyonyi ng'enkoko lwansonga twabadde bawewufu akabugumu ebbugumu lingi omuntu osobola nakweyambula lingi nnyo obadde oyagala kweyambula badde njagala waliko empewo naye nyanga mwa design ne Sami Mighty ekirala ate waffe bonna mbatumirako lunyongi bweru naye nange banyambye buyambi mukama katonda yanyambye sente neziwera nensobola okujja eno ekata sifunyeyo mukwano gwange n'omwandiisa ku kyennyanja naye wekomawo Sheebah ate onvuddemu bannange onvuddemu siri mukwano sifunyeyo mukwano gwange n'omwandiisa ku kyennyanja njagala engege ennene naye ngenda girya wewe nakomerawo mmanya ngenda girya nga nakati ogenda girya twagambye buli kimu kyoyagala nakwatagana mu Buganda ate mu Qatar kata kiganye no tebankola ennyozi ndoza bye byembadde mbagamba badde singa munazeneza kyenje singa neevuga omuntu oba afuna ddi ku mmotoka n'amaka ge n'abeera ng'ali bwomu nga teyeeguya abantu bagambye Sheebah ayina katemba kisegeera oyo si katemba naawe abo baleke bakataala segera nze ninze taata wange akola ki asalewo ngule emmotoka mbeere nga neevuga ngule kyenja byonna byonna bijja kujja naye nga siri awo mu mbeera zakunnumya okitegeera Sheebah ki ekikunyiizizza Mukunja nga toyagala kukwateko mbadde nansonga zange sinyiize jesi Mukunja wajja toyagala kukwateko wakanda wanga nkwatako emirundi emu si bintu si tebibaawo ebituuki bya alina kyakoze anti omwegobako nga sekibawo ekityo tikyakukwata no ne wajja yes naye anti wajja nagirako katini simwina mwana Sheebah ekirala nti eziddako ngenda kujja n'omwana wange bamuyita Nasari Asifa mutumiddeko nnyo ekyabadaaza Nasari nkutumidde bwe nziramu okujja ngenda kujja naawe ebweru Nasari Asifa ekyabadaaza omuliro mubiruyisima naye mutumiddeko mutabani wange nantumbwe Shifula naye mutumiddeko muwala wange tugenda kujja nga tuli aba bana Amina tugende mu kaka akagaali akyali kulaivu
Kasoko kwate kwenye simu yangu kiteke sumuru eno baga yangu kiteke. Tumira kwa muganda wange nabagereka katiteka simu yangu wana kitegere. Mwene bage. Ezirobwe tumira kwa muganda wange nabagereka sleeve manya nabagereka ichawulo nabagereka nabagereka abantu naka aneli ndala. Muganda wange nabagereka mutumiddeko nnyo muto. Sembayo bamune baganda bange abalezi. Wadda ye Uganda. George bakwesunza okulabako. Omisinga Uganda oba. Kansala Nagayi jjajja wange mukajjajja eyaddayo eri mu kyalo kansala Nagayi awe Zirobwe mbadde nkutumirako nnyo nti olunaku lwe najja wasiganye kujjayo naye olunaku lwe najja nja kujjayo kansala jjajja Nagayi nagirinnya ennyonyi naye saasobodde kujja basiibula lakuba nti kale mbadde nyina ensonga ze nanyiigamu nange nnyiiga nange ndi muntu nnyiiga naye mbadde nyina ensonga ze nanyiigamu naye nja kujja nzimalirize lwansonga nti waliwo abakyanneekutteko nga tebanta mu mikono naye we nasalawo nti okujja eyo nja kujja bonna mbalabeko lwansonga mwaŋŋamba mbu nabakyawa sisobola kujjayo mu kyalo eyo batumiddeko nnyo kansala Nagayawo bafani babagamba bawe ku connections abo nabo tebansumbwa tebanumyami tebalinga abasuleebwe King mami nagambye mu Uganda ndeka Sheebah abere ne bayagala oh Sheebah nkofira olwedde twakwatagana nezija nenyimba ate kati kyekirala kyejagaza saayimba ngaba ndi mulwadde tosawaleeta mulamu aba olinye kagaali muvuge mu kagaali Kasanze sikuleeterangako kikoosi kakibe kyabajasi kakibe kyabavubuka kikole ekikoosi kyabavubuka ekyo kikosi ky'abawala Sami ye yabaleese nze kendi bikola ebyo abo bazze ku lwange nze abeereere Sami ye yaleese abawala nze sibeereeno mbadde ngamba sigala mu nnomoyo nange nsigale mu yange okiraba buli muntu alina okussa Sheebah egakiikemu buli muntu alina okussa oba lwaki buli wetugenda naawe neri omuwala ŋŋambye ayagalayo kifaananyi eki obwedade bannange waki ofuula omusiru ennyanja y'ebifaananyi ogyagaza ki nze wandeese kuyimba naye ate bali bampadde respect n'okusinga ggwe asabye ekifaananyi kimu ndi muntu nyinako ewaffe nze gwolaba nze ate tewamaze basaba bulungi ekyo kyewagenze omuwala asabye ekifaananyi eki tonfuula ate mbu wanonda mu kkubo oba nga ndi mu luguudo wansi ekifaananyi kibadde kimu Sheebah nze wanonda mu luguudo nga neebase bwenti no nze ndi mulala sigakuddamu muwa mulala kifaananyi gwoliko ndi mulala nnyo wakanzuula oba tonanzuula nzuula ndi mulala nze naye kubagenda bweru yandigenze nekikyalo singa gyenkulijjo yagenda ndaba bweru nebyo byeweeraga mbuodeese Sami yaleese abawala nze abawala zinabasanze nze sinajjako n'abawala najja nzekka najja naawe sajjako na muwala mulala batuleseewo bagenze ne maiti naye Sheebah gwe nga woba n'abagayinze siyomba kati yenga agenze ne Sami ye nga waba n'abasajja nze sitabuka yenga agenze ne Sami okitegeera King Sheebah mpola jogerako ne bafaani bo bakwagala Okay, we are out here in Qatar. Tuli wano Qatar, ewali FIFA World Cup. So, King Sheebah tunuliza musimu nyamba mkwano nyamba ndi kunsonga babuli woseka ate nze bere lifaako ne ligwa kati kino kikusanyusa ate nze kinyiiza ate nze bere kusanyusa tugenda kugenda akusonyiye
Tugende. Okay, come now. Okay, come. Tujije. Tugende. Okay. Sikirizibwa kwogera ng'amanyi. Okay. Tuli mu kugenda mu lyato. Uli wali kaganya. Sheebah afunyeyo maiti n'agenda. Kati lye lino eryato lye tugenda olinnya ne King Sheebah agenda kuja. Yeno Qatar, World Cup. Yeah. Eno nyanja ya lake actually. This boat, but actually they're trying to talk to Sheebah to come here. Yeah. So as you can see here, this is the boat they're gonna be taking. King Sheebah, we are waiting. Ngenda kajja kwatusoke tutuuke mu lyato kuba simu yekola live. Tugende. Omuwala simuseseko nga mmaze agatonda Mukunja ne totulemeza wabwe. siseseko kudala. Yangu tuyombere mu. Nana kumbani. Lwaki bagyeko lights? We want lights on. So this is the boat. We're having King Sheebah already on board. But anganyo mokwata video. So, this is Yangu tulewa. to the reconciliation. Saki. Music. Hey. Sheebah nyinga kati nyinga Sheebah Tetwefunye Sheebah. Balance boat abamba tuleke. Nesami bagenda temu. Katule wano mbakwata. Abbas. So nkwateo kawo ka video. Lindako ogenda kunkwatayo. Kwate ng'ozoominga. Abbas. Mukulu nsaba kuntaasa. Kwatayo ko wano. Kavudde nako tuluddewo. Obinyize? Kambise.
Already kwata bukwasi. Full, yeah? Okay, kwata kwa na wala. Chima. Very recording. Baba tukubira muziki kwatutegeera. Wano wali risikano kwekabbayi. No quiet. Never not vaina music. Wali alikola wachimanyi sina na chembe. Watukizenyi sizamaani. Gulo, ebino tolina lino balance nga mmwe tuzungira. They no balance. What?